tulina okuleeta Diamond Platinumz ave Tanzania ajje abeere omuyimbi omukulu ku mukolo gwaffe ogwa Kampala Carnival. Kubanga bwe tunaateekako abayimbi ba mu Uganda nti nno be bagenda okubeera abayimbi abakulu, omukolo gugenda kufa gwonna guggweewo. Y'ensonga lwaki tulina okuteekamu ssente. Omuvubuka oyo Diamond Platinumz ssente zonna zanaatusaba tujja kuzimuwa, naye nga tumuleese wano kubanga yalina okubeera official singer owa Kampala City Carnival. N'olw'ensonga eyo abayimbi b'omu Uganda temunnenya. Mu butuufu Kampala City Council Authority ekulirwa maama waffe Jennifer Musisi akutte ssente za Uganda emitwalo gya $6 n'azikwata n'aziwa omuyimbi ava e Tanzania Diamond Platinumz abeere omuyimbi omukulu ku kivulu ekya Kampala City Council Authority Carnival. Nze EDDY MEZAYA kyempakanya. Toyinza kukwata mitwalo gya $6 n'oziteeka mu muyimbi gwe bayita Diamond Platinumz. Nge Uganda tulina abayimbi nga Bebe Cool, tulina abayimbi nga Dr. Jose Chameleone, tulina abayimbi nga Bobby Wine, tulina abayimbi nga Eddie Kenzo, tulina abayimbi bayitirivu nnyo. Bana abayimba zi band ba Misa Kisemakula gye bali ba Ronald Mayinja, ba Muzeyi Fred Sebatta. Abantu be Uganda be baagala. Ne toyinza kuleeta muntu ayimba lulimi banna Uganda tebalumanyi. Bw'okumpe yalinga population ya Uganda n'abantu abo abamanyi olulimi lwe bayita Oluswahili Diamond Platinumz lwayimba eri 1%. Ate that 1% tebali mu Kampala. Naye toyinza kugamba mbuno okwate emitwalo gya $6 ze miliyoni 10 simanyi mu 6 mu mmeka. Ozikwate oziwa omusajja azeetike azitwale Tanzania. Kuliko ssente ez'okumugulira tiketi. Balina okubasuza, balina okubaliisa ebbanga lyonna lye bamala mu Uganda. Ezo ssente bazigatta ku ziri ku $6 emitwalo 6. Naye nooleka abasajja nga ba Eddie Kenzo, omusajja yaleeta BET, nooleka abaana abazinyi ba Triple X, n'otobawa wadde kaddiru n'akamu. Kyokka ate ensi endala ne zibalicognizinga. Kaakati olunaku Carnival lweri mu Uganda lwe lunaku ate baabana lwe balinnya ennyonyi lwe baba tutte bagenda ebweru bo babasanyusa babalabawo. N'olaba Dr. Jose Chameleone omusajja afubye akubye ebidongo n'agoba afubye okugoba abagwira afubye nnyo radio stations ziyimiriddewo ku ye, TV stations, Bebe Cool, Bobby Wine ne mutaba wa ddiiru. Naye ng'akasajja akazina obuzinyi anga mutufu ebigambo bye kayimba toyinza kugamba muna Uganda nti tuyimbire oluyimba lwa Diamond Platinum ye lwonna ne mumuwa emitwalo 6 ne mumuteerako facilitation za tickets ez'abantu bameka n'okubasuza n'okubaliisa. Naye ng'abaana be Uganda mubawadde miliyoni 1 za Uganda. No. Maama Jennifer Musisi nkwegayiridde nsaba ekintu kino kitunulemu. Abaana abo be muwadde ssente obutono be muyisamu amaaso abayimbi be Uganda musiiba mubajjako emisolo. Abantu abo batimba ebipande byabwe mu Kampala ne mubasolooza. Abantu abo mubalemesa bwe bakola erivulu mubijjako ssaawa 6 ogw'ekiro. Kyokka ng'ate emisoso mingi. Simanyi sokola b'ennema, simanyi sokola b'poliisi, simanyi sokola b'authority, simanyi ebintu bwe bityo biyitirivu nnyo. Kati omuyimbi ne mutamubaliriramu. On top of that, Madamu Jennifer Musisi abayimbi ba Uganda abamu bayimba mu luyimba lwe bayita tubonga naawe. Mu butuufu baakola campaign nene nnyo okulaba Madamu Jennifer Musisi ng'odda mu kifo ekyo ky'olimu nga executive director w'ekibuga Kampala. Abaana abo singa tebaakola campaign eyakomyawo President Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza, ekituufu kiri nti Madamu Jennifer Musisi senga toli mu ofiisi eyo. Kitegeeza waakiri abaana bano abayimba abaakola ennyo mu campaign, abaana bano abaakola ennyo ne balaba nti no Madamu Jennifer Musisi akomawo mu kifo kye. Mu butuufu mwali badde mubeera appreciative ne mubawaayo katooke ne balya. Kubanga ezo ssente emitwalo 6 ne be mwandikutteko omutwalo mulamba ne muguwa Bebe Cool, ne mukwata omutwalo mulamba ne muguwa Eddie Kenzo, ne mukwata omutwalo mulamba ne muguwa Dr. Jose Chameleone, ne mukwata omutwalo ne muguwa Bobby Wine n'abayimbi abalala. Oba kitegeera ne toyinza kukwata emitwalo gyonna egyo n'ogiwa omuntu omu omuzinyi. Olaba bannayuganda tebategeera luzungu ng'ate balusomesa okuva mu kibiina nassale naye ate Oluswahili
bebagezaako okutusibako obusibi kitegeeza madamu Jennifer Musisi wakoze branda nze ndi artist nkubuulira ekintu kino kinnumye nnyo okulaba nga omusajja gwe batya mu East Africa Dr. Jose Chameleone omusajja gwe batya mu East Africa Bebe Cool omusajja gwe batya mu East Africa Eddie Kenzo sente n'ozibabuusa n'oziwa oli azina akagologoosi Diamond Platinumz nedda maama Jennifer ekintu kino wakoze bubi nnyo kubanga bannayuganda mu butuufu baali badde basanyukako kooba olumu ne bamanya nti sente zaffe zibajja mu Kampala zibasoloza ku batembeeyi sente zibajja ku basazi ba CD sente zibatujjako mu simanyi nnema simanyi tutimbye banners simanyi tukoze noise mu kibuga bambi nabo ne basanyukako nga mu butuufu kakomyewo obw'olumu omulundi omulala bajja kuba tebayinaamu nkenyera yonna eri madamu Jennifer Musisi ng'alina ekintu ky'abagambye kubanga bamanyi nti abaddiza naye toyinza kukwata miliyoni za Uganda simanyi 10 mu mmeka n'oziwa omusajja Diamond Platinumz azetic nga bw'okunganya bannayuganda 10 oba bannayuganda 10 n'obagamba nti njagala kunnyimbira oluyimba lwa Diamond Platinumz lumu amazima gali tojja bakuba emiggo oba twale n'eruzira nga tewali n'omu alumanyi kyokka wamuwadde omutitimbi bw'ensimbi $1,000 6 nga kwotadde okubaliisa okubalabirira bagulira tiketi ya rabbi ya ramiina madamu Jennifer Musisi nze nga artist otukoze bubi nnyo kaakati wokwatidde sente zo n'ozibawa kaakati abaana abayimbi be Uganda bemusoloza Bana bemusoloza CD simanyi bakola noise tembakiriza kukola bivulu mu kibuga kati bo banaafuniramu ddi era banaasanyukako ddi madamu EDDY nedda ekintu ekyewuunyisa ndaba bano abaana abazinyi ba Triple X tebaaba wadde nusu 10 okubeera ku Carnival imagine sente zonna ne bazikwata ne bazeetikka ne bazikolaki naye nga abaana abo aba Triple X Kampala mu Uganda batunzi n'okusinga Diamond Platinumz toyinza kugeraageranya Eddie Kenzo ng'omugeraageranya international ne ku local level n'omugeraageranya ne Diamond Platinumz Edddy Kenzo ye musajja yali badde asana okuweebwa emitwalo ng'esatu 4-5 wakiri baali zibadde baziwa nze bannange bakamba buli bannayuganda munansonyiwa sente ezo singa baazikutte ne baziwa omuyimbi wa Uganda nali badde mutuufu nkuba n'engalo naligambye nti deero abantu bano abali mu bifo ebinene babaddeko realistic ne baagala okuddizaako ku bannayuganda ku sente ze babajjamu baliriramu mu butuufu sente ze mujja mu bantu mu butale mu maduuka mu batembeeyi naye oli acontributinze aleeta omusolo ekibuga kye kitambule bulungi ensi etambule bulungi sente muoluba okuzifuna ne muzifulumya ate bannange kambabuulire bano abayimbi abeebweru okumanya bajooga ssebo bwe muteesa nti emitwalo gya Uganda 6 ye ayagala withdrawinga emitwalo gye 6 oba kitegeera tojja kukwata sente nti nno ozikyusekyuse ozimuweere simanyi mu siringi kibi nnyo madamu executive director wa Kampala Jennifer Musisi wakoze bubi nnyo okukwata emitwalo gya $6 ogiwe Diamond Platinumz azibbe kyokka nga ate nkukakasa kino abantu bonna bagenda okujja mu Carnival oba abantu ababeera mu Carnival bonna bajja kulaba bayimbi ba Uganda teriyo n'omu ajja kulaba Diamond Platinumz kuba Diamond Platinumz abatono abantu abamumanya bannayuganda beba international abavudde Kenya abategeera obulungi Oluswahili beba international abave Tanzania abategeera obulungi Oluswahili oba bave Sudan kitegeeza madamu Jennifer Musisi omuyimbi oyo Diamond Platinumz wamuleetedde bantu abava wabweru w'eggwanga tuwamuleetedde bannayuganda bw'okuŋŋaanya bannayuganda 10 ko ab'enjawulo n'obagamba nti nyimbira oluyimba lumu olwa Diamond Platinumz okay mbuulirayo oluyimba lumu Diamond Platinumz lwe yayimba nkubuulira amazima teriyo alumanyi naye kintu kya nnaku nnyo tulina abasajja ba Muzeeyi Fred Sebat bano abasajja ba Misat Semakula Ronald Mayinja n'otunuulira Bebe Cool ennyimba z'ayimba n'otunuulira Bobby Wine ennyimba z'ayimba tunuulira Dr. Jose Chameleone tunuulira bano abaana ba Good Life ennyimba ze bayimba otunuulira Eddie Kenzo omusajja wa BET tunuulira abaana bano ba Ghetto Kids Triple X nedda bannange madamu Jennifer Musisi osiiba osomesa abantu okwagala ensi yaabwe bakuume ekibuga Kampala nga kiyonjo
oba kitegeera naye amazima gali nti tolaze mutima gwa kwagala nsi yo toyinza kuddira mu sente empitirivu bwe zityo n'ozifulumya n'oziwa omuyimbi omutanzania atalina byayimba waakiri madamu Jennifer Musisi singa obadde oleesa omuyimbi asinga abayimbi ba Uganda nga mu butuufu abakubira wala nnyo nali badde nkuba n'obugalo naligambe nti osanga oyagadde abayimbi ba Uganda bamukoppe bamuyigireko naye ate n'oleeta junior n'omuleeta kuba senior kyokka te n'omutiitibya n'omuwa ssente empitirivu ennyo ya rabbi ya lamina mpulira n'amaziga gaagala kuyiika nga nze omusajja aludde mu art nze mbabuulira bannange mwe bannayuganda abali eyo temumanyi buzibu omuyimbi bw'ayitamu okukola hit temumanyi buzibu omuyimbi bw'ayitamu okukola akavulu konna mu kibuga Kampala bannange temukimanyi sina mu kibuga Kampala wabula omuyimbi yenna okukola akavulu temumanyi buzibu bw'ayitamu abaana waali bawadde kasente ne balyako maama Jennifer Musisi nkwegayiridde nkwagala nnyo naye bambi akasente kano tuyiga okwagala ensi yaffe omuyimbi bwe Uganda bwe mumuwa akasente agenda kukwata omwana amutwale mu ssomero ajja genda mu dduuka erisasula layisinsi aguleyo empale oba okitegeera bw'anaapakinga emmotoka ye mu Kampala ajja kusasula omusolo ne kati tomuwadde ssente kati ssente zona omusolozaamu oyagala azijjewa oyagala buli abeeri masiikiini no I'm very sorry obwembeera ng'eddoboozi lino madamu Jennifer Musisi ligenda kuwogganira nnyo mu matuugo naye nsaba omulundi omulala osooka olowooze ku bayimbi bannayuganda singa nze madamu Jennifer yabadde yeebuuziza ku EDDY MEZAYA obanga ambuuziza tukole tutya n'andikutte ssente ezo just ssente ze bakutte ne bawa omuyimbi omu emitwalo 600 n'andikutte omutwalo nenguwa Dr. Jose Chameleone nenkwata omutwalo nenguwa Bebe Cool nenkwata omutwalo nenguwa Bobby Wine nenkwata omutwalo nenguwa Eddie Kenzo ejo seena nenkwata omutwalo nenguwa Good Life ejo seetaano nenkwata omutwalo nenguwa Golden Band oba nenguwa Daniel Eagles just ejo mitolo 600 muyimbi ogu kati bw'obala ssente z'abagulidde tiketi ezo nazo zisasula bandi endala oba kitegeera katugambe osasudde firigo nekwata ssente ezigenda okubaliisa obasuza mu ziwooteeri ezo ssente ez'okubaliisa zisobola okugula gurupu z'abazinyi abazina amazina g'ekinnansi nga 600 oba kitaba buli muntu laba ng'afunye kasente maama Jennifer Musisi nze ndi munnayuganda ndi muyimbi ndi artist era ndi muzannyi wa mizannyo byonna nabikola era nkyabikola naye nkwegayiridde abayimbi ba artist tubawe ekitiibwa tukulaakulanye nnyo era twagale nnyo ebintu byaffe okusinga ebyebweru awo tujja kubeera mu patriotic naye nga nze munnayuganda kinnumye nnyo ssente z'abannayuganda okufuluma mu ngeri eyo kyokka ng'ate n'oleeta omuzinyi n'oleka abayimbi baffe nga batudde ng'ate be basinga erinnya okusinga oyo gwe waleese dansa EDDY MEZAYA agataliiko sino